Mpasente zange. Mbuza olugendo okuva eriyo nayo. Onyumiza mpasente zange. Njagala sente zange. Abange. Tata. Kiki? Ono musajja ayagala sente ze za Kwanza lino mwana. Mutawana kyate ng'ojja omuleddala. Mbuza olugendo Sente kibannange. Tata ono bamuwe sente zagende. Gwe nakutumyewa. Sagambye ogende wali mama Nancha bakuwe ekibiriiti. Kaje nagenze. Kata tena olinyawo booda. Ate olaba. Ntuse wa mama Nancha nga taliyo. Nembuza abaana mama wa mwaliwo ne bagamba yagenze Nansana. Ne bagamba tata badde antumye muntu we ku kibiriiti. Ne bagamba bate bagaba bintu nga mama waabwe taliiwo. Ne bagamba kati mundagiri mama wamwe gye yalaze. Kati wabandagiridde ne nfuna boda ngende nkola kimugambe batuwe ku kibiriiti. Kayinza okutuukayo. Boda ensabye omutwalo gumu n'ekitundu okugenda n'okudda gumu kitundu gy'emitwalo 3. Nze bagambe tata mukaga alina ssente sirina kyakola. Muleke ngenda zikirasula. Nno leeta ekibiriiti. Kwangi? Leeta ekibiriiti tukuma omuliro. Atoloza mama Nancha akimpadde. Angambe tatambula na bibiriiti tumulimbe kawungezi wana abakomyewo.